nsaba Mukama Katonda mwana wange gyali asobola kubanga ateebwa kubanga nze okukola bamukwata Siriya sebaka ekisengo kimu netandika obuuza omwana wange gyali nange nsaba Mukama Katonda nyambe nsaba mwenna abamanyi obulumi bw'omwana munyambe omwana wange munoonyereze gyali mumundageko wakiri mumuzeyo gyali oba yeetaaga okujja ebiwonja kwabaka ku kitanda wannange tubeera mu maziga buli kiseera naye amaziga sigalubeerera era katusabe abo ababitutuusaako ebibatuukako kati omuganda agamba sebukama mayite kale kati netugwa mu roadblock. For us we thought it was a normal roadblock. Kati netuyimirira tebatubona space wadde okutuddamu netubabuuza kiki ne batugamba get out mu Kiswahili tetuwulira bulungi ndiwulire naye sobola byogera abagamba mufulume you are full soldiers batukutte bakuddusa bakukuba bakunyola ensingo bakunyola emikono empi nga tosobola zibala kati ne batuyingiza mu jjo n'amaanyi mangi nnyo ne batuggyako amasimu ne batusiba amaaso kati Rovans nga baagala ne bagamba muli bana weya other phones Rovans nga tabawadde essimu ye netugamba Rovans bawe essimu n'abagamba essimu simanyi weeri so n'essimu yali egudde wansi mu motoka so ne bamukuba nnyo era Rovans simanyi naye fe ababadde bamulabako erisa emu yali affected kakati ne batujja mu ddoni gye twalimu ne batuyingiza mu ndala nga ffe abakyala ne batusiba wamu batera twali batusibye amaaso kati netutandika motoka netandika okudduka twatambula 2 hours and a half nga tetunatuuka naye obeera mulinga ebirowoozo ebikuyitamu olowooza kino n'ogattako kiri neweekyekinga wasobeza nga byonna tosobola biddamu era tutuuka mu kifo nga ne batugjamu nga tebasituggyemu kimu batuggyeko ne batugjamu era nga bakusindika bwodduka ne bagamba nti foot soldiers you run ne tudduka bakusindika bakukuba empi ne batutuuza wansi ku towns kati ne batubuuza tuvaawa tubadde tuvaawa lwaki tuwagira NUP bye tulina mu nsawo ne bagamba NUP kakati masego ng'omuntu wotegeera owagira otya NUP saabanyega kyokka okubuuza bakusindika naye nga tosobola kumanya nti ono yaani after that ne batuyingiza mwalimu akalu mwe twasanga abakyala baali bana baali bataano fakti ne babedi basatu netutula tetunako ne Reema netugamba tuli luddawa Reema wakaaba oba ali ludda basimanyi neŋŋamba Reema take heart tetumanyi we tuli kyonna ekitutuukako simanyi but I'm sure ekyasinganga okungumya nti mmotoka yange mwali mu traka neŋŋamba list family zaffe sami family yange egenda okutaasa kuba gigenda kuteesinga motoka eno weezi kati ku makya zaali ssaawa nga 3 ne bajja ne bafulumya Reema n'agenda nze omukyala yalinaffe emmotoka n'atugamba nti mukooperatinga n'abaana abantu if you don't cooperate bagenda batokyalinga so Reema n'afuluma yalwayo ennyo netandika okweraliikira for 4 hours nga takomawo kati waliwo omwami omulala yayingira n'agamba why are you here nemugamba simanyi n'agamba tomanyi ojja kumanya n'agamba omanyi amanya gange neŋŋamba simanyi n'agamba amanya gange bampita bad news n'agamba netegereza my name is bad news. Then Reema came back nga manyi abamukulu oba kiki naye yali akaaba kuba baali bamukosezza naye ate yafiibwa nnyo kati n'ayinga yatandika okukaaba n'agamba naye bakuyita bagenda kunona anytime bakyayagane Reema nange ne batwala ebibuuzo ebabuuza ani yakonectinga ne pulezidenti waffe wagendayo waliwo omuntu yakutwalayo tu lwaki gy'oli biki bye mupulaninga okukola source of funding eya party ne bagibuuza ne batubuuza how do you conduct elections mu kalulu konna ak'eggwanga tulonda tutala registrars ba focal persons ne batubuuza lwaki namba eyongera abaprofessional okweyongerako wano ne batubuuza about the parade which was here
ne batubuuza naye nga bebakubuuza essimu yo kwe bajja ebakubuuza nga baddira foramu zonna zonna z'oliko ne bakubuuza abakyala lwaki balina omutima nga bamalirivu kuba bangi wano so nga bakubuuza basing foramu zonna zonna z'oliko ku mukutu kakati then after that ne batuzaayo bati babakuzaayo ne bafulumya omulala ne bamutwala naye nga batubuuza different questions naye nga abantu we bali bangi oba tonaddamu kino oli n'akubuuza oba tonaddamu kino n'oli n'akubuuza ne bakubuuza abaana we basomera famire yo bakuzaalawo abazadde bo all that amasomero gonna gonna ge wayitamu bonna bonna babiwandiika so on Thursday era ne baddamu ne batubuuza nga bakuyita le 4 hours ne bakubuuza kakati oli n'angamba but mase you look decent lwaki okyalimu emyufu tusobola okutwala ewa mukozi ne mwogerezagana n'omukolera ne ngamba already I'm traumatized give me some time maybe njabaddamu kuba otuuka wali ng'aweetamiddwa kyobaddamu kyobaddamu so ne batuzaayo it was around 5 on Thursday ne bajja ne bampita then ne bangamba ne munnajje ne bagamba tugenda batwala tubateeka awantu naye Rema tuwa omuntu omu naawe mpa omuntu omu next of kin abagenda obajja tugenda obassa naye nga tebatuwadde essimu zaffe kane bateeka mmotoka era nga batusibye then ne batuvuga kati ne batutuusa awa ne batugamba tuveemu baana akavamu nga ndaba neddevi bamutufaana nga agintuusaako ne mbagamba kati mutuwe essimu musobole okubiraba nagamba amukwate ezimu zammwe muve wano mugende so naye simanyi we tuli ababodaboda nga bala waliwo akakyaka beikeni ne bagamba mubadde ki ayusefu nambagamba simanyi wendi naye mutuweeko just direction egamba nti eno Kampala kuba niwe tuli tetumanyiiwo so owa bodaboda yatutaasa n'atulaga awantu we twategeera then nenvuga nendropinga Rema somewhere n'agenda nange munzira wata so that's what happened naye musabire bannaffe kuba tetumanyi kiriyo musabire eggwanga wakati wano ebituuse newoba olina omusango noba tolina musango fenafena tulina okulwanira eggwanga lyaffe then ekintu ekikulu kyenabalamu baagala tuswaliza mu kaluke kawempe kati bangamba lwaki twawa kanso nalukola bakad instead of Nsereko nensibika kati ne batugamba akaluke kawempe mwetegekera akaluke kawempe kuba tubalinze so akaluko nakona ketugenda mutulina okugenda nga tumanyi tugenda mu lutalo tukagenda kubeera kalulu ng'obuli bwonna bwe tubeeramu naye mwera lwetusabye kitegeeza biwagira Nsereko eyo Honorable Maso Lukamba oyo chairperson waffe ow'akakiiko k'ebyokulonda so you can imagine oba balabagawulize baali bambadde wano ab'akakiiko k'ebyokulonda ne zibasaaliza zibaluma tosobola kumanya really bano abantu sirabangako Comrade Mason nga yambadde obolo sikuba nti obolo emenya amateeka gonna gonna naye oyo Mason Lukamba yali akola ki ku CMI era mwalaba emmotoka yali mu katraka era ndowooza bwe twakateekayako president bwe yakaposinga kyekyabaleetera immediately okumuledisinga kubanga walaba byonna byali bigenda mu maaso twali tubiraba n'ebintu bye twajja wano bano bakyali mu 1986 fe tuli mu generation eno enkambwe ennyo bajja ne babitwala byonna bye baatutte naye mwalaba nti twabitresinga ebimu ne tulaba nga babitwala police headquarters era ebirala tebabitwala ku CMI buya byonna bye baatutte katubirayo tubabegga katulimu babegga byonna bye bakola njagala konfaminga abasawo ne banyabo era ne bannamateeka baffe nga bwe bali wano titugenda mu kooti ku nsonga y'obubbi buno bwe bakoze wano Junior Museveni ezengedde ebintu byaffe emirundi ekiwerako babba ebintu byaffe ekamooca ne batwala ne ssente enkalu ne batwala ne signatures zetwali tukolektinze mu biseera ebyo ez'okunominatinga pulezidenti waffe era ne luli ne bajjalo ne batwala ebirala ne bagenda downtown ne batwala ebintu by'abantu kubanga bya NUP mujjukira ekitoogoto kye baakola nga tugenda mu kalulu last time ne bagenda mu Kiyembe n'abalala bonabona ne batwala ebintu by'abantu ku luno bino byensomye n'ebirala bye tugenda okuzuula through research tugenda mu kooti ku nsonga zino ate ekirungi bakonfaminze
no yenyini eyita CDF ya confirmize nti yabaddewo wano ne babba ebintu byaffe so tugenda batwala mu kooti tubanje kooti twogerera komperinge kubisasula. Finally kansabe family ya Lovans eje wano mukyala wa Lovans aliwa abadde awo nga mulaba anafiye nnyo naye mujje wano mujje family ya Comrade Lovans tubadde tubayisa olunaku olwaleero kubanga bali wano tebamanyi kiddako tebamanyi fena tetumanyi Lovans aliwa mukyala abadde angamba blood pressure ejjabeeramu buli lunaku tumugumya nti Lovans agenda kulabika naye buno obumenyi bw'amateeka tuba twagala mulabe how much it affects these families. Bambi oba tokyeraba ng'omanya nkubulookinze bw'oba tokyeraba mukyala Lovans ono alina amaanyi agogera ku muzindaalo zibu tulina bingi naye kati on protocol officer amanya n'eddoboozi Nakiyimba Fiona muto wa Lovans nga nyimiriddewo ku lwa famire yange. Nasaba okuwuliza Lovans, it was on Valentine's nga tupulaninga surprise ya mukyala we. Ku lunaku olwokubiri nakeera ku makya era nga we bagamba nti nno Mukama aba alina kyategese kyogenda okumanya nga tekinajja. Nakeera ku makya ne nkubira mukyala Lovans ne maama waffe nali ngenda mu ddwaliro. Ne tusinkana ne tuvaayo ne tugenda mu maka ga Lovans. We nategeerera ekiseera ekyo nti yali agenze mu kuziika saamanya ani we yali agenze kuziikirako, but that's the news that I got on that day. Olunaku we lwali lugenda okugwako ne mbagamba mumanyi nze nno nina okeera ku makya ngende nkole ki nkole. Maama n'angamba nze kansigale wano ne mukyala wange ninde ne Alex akomewe waka tumuyita Ale kaninde Ale akomewo then njagenda enkya ku makya. abeebuuza Lovans yabadde omuyambi wa Secretary General obayita Lovans Lwanyaga yabadde omuyambi wa Secretary General mukyala gwa Gobasitula ali Mukaba bagamenti statute responsibility bakubira nti ntuuse buki bulungi kuba budde bwali bwa kiro. Nakubira Lovans ku ssaawa 4:3 sisobola zeerabira nga takwata we normally communicate on WhatsApp. Wenamukubira nga takwata nagamba ndowooza ali mu kuvuga bw'aba avuga olumu ngamba sisita lindako nja kwogera naawe dda ne muweereza message ng'egamba ngambira mami ne Christine nti natuuse bulungi. Nazuukuka ekiro ku 9:00 ne nkebera ku ssimu ndaba oba ddala Lovans yasomye message yange. Ngenda okukeberako nga tannagisoma. Omutima gwankuba kubanga tateera nnyo kikola. Ku makya ebiseera ebisinga nkeera ntunuulira nnyo status ye because I always follow the insights that he shares on his status. Kati mba ngenda ku ddwaliro gye nkolera nayita wano normally I use the northern bypass nze nsula Nabbingo. Kati nkozesa nnyo bypass eno ngenda olaba nga waliwo amagye mangi negamba kino sikirabangako neŋenderawo ku Twitter ngenda olaba Bobi Wine Mr. President ne Jesse nga bapositinze nti n'aba Electoral Commission nga muganda wange kwali. Nasiriikirira we natuuka ku mulimu nensooka nenzikakkana neŋamba kati nzizaako ki ani bwe mba nkubira. Nakubira abantu bangi kuba abamu faces nzimanyi abamu twali tusinkanyeeko weewaawo nze temumanyi naye ngamba manyi. Kaakati nkuba amasimu ag'enjawulo abamu bagakwata abamu tebagakwata ndowooza olwa tension yaliwo. So abanziramu baŋŋamba Lovans tetunaba kumanya wa waali. Nensiriikirira nenkubira abafamire abasinga obungi ne beetolola ne badduka ku police stations ez'enjawulo ne tukolayo okuwaba kwaffe nti omuntu waffe yabuziddwawo. Naye kyasinga okunnuma ennyo nti babawambira mpigi ku luguudo lwange kwensula. I just imagined what could I do to save my brother. I had nothing to do at that time. Naye neŋŋuma neŋŋamba nti no kwakana ka kaseera
kwe bayita okulwana n'amatalo kubanga nzijukira Rovans we yajja mu kibiina kino yaŋŋamba Fiona ngenda yingira NUP ne mubuuza okakasa n'aŋŋamba ye ne mugamba muganda wange ndi mabegawo kyonna ekinajja nja kubeerawo olunaku olwo we lwaggwako zaali ziwera ssaawa nga 4 ez'ekiro bwe nava ku ddwaliro ne nkubira mukyala we kubanga akaseera ako nalowoozaamu yes nange ndi mweno state naye omukyala alina okubanga state gy'alimu embi nyono singa nze because bino byonna bitawanya mental health ye alina abaana omwami takomyewo waka. I just imagine that situation she was in. So kyenakola nakubira mami ne mukyala waffe ne mugamba mami nzija kusula eyo ne baŋŋamba togeza n'ojja ne mbagamba nzija olw'ensonga nti nina okubeerawo okulwa Rovans ne famire ye ku ssaawa 6 ogw'ekiro nali ntuse wa Rovans ndaba omukyala waffe ali atya kubanga sematalo yenna osooka kumanya nti famire ye eri buki eri bulungi nagamba mu byonna famire ya Rovans gwe mutima gwe nsooka kudduka eno kaakati we navaayo ne twogera ne tujja ne tugamba tulina okutandika the search ku ssaawa eno tuyimiridde maaso gammwe nga tusaba yenna bwe kikwatako okulaba nti nno muganda waffe bamutta kubanga Alex si ye muntu asobola yadde okuba ejjinja omuntu. Ekyokubiri nkimanyi bulungi nti n'amateeka gagamba nti omuntu waba akwatiddwa alina okuteebwa mu ssaawa 24 bwe kiba si 48 bwe kiba si kyekyo aba alina otwalibwa mu kooti naye it's now a week down the road. We not seeing my brother, we not seeing our family members, we not seeing our family members, we not seeing our beloved. Lwaki abawinza bagamba nti bakola okunoonyereza naye lwaki kugenda mu maaso ku bavubuka abato abatalina yadde emmundu abatalina kiwabula okuyimirirawo ku mazima gaabwe. Tusaba ffe nga famire ya Rovans omuntu waffe alabike webaga tugamba kale bamukuba bamulete mu famire tulina badokita tujja mwejanjabira siraba lwaki bamutereka ewantu gye tutamanyi awantu ng'atali mu mbeera mbi twetaaga naffe tumulabeko. Kale mwebale nnyo nyabo